So Dictator Amir jakozesa kubanga tagala kubanga atayingira obufumbo bwatetegekedde mu nsonga ezo. Dictator Amir tumunoonyeza ko ne tumbuuza ku bintu ebyaliwo between him ne Chosen Becky. Ne tumugamba gwe towuliramu bubi wali nga kyaliwo yakubako omukyala. Omuntu yali driver wo mukubi w'ebifaananyi. Ngero omukyala wafuluma ekira kugamba ndi ne driver. Kumbe driver was driving and was using kiss condom by then tebazalira mu bufumbo bwa munne. N'atugamba banaye mulaba nze ndi musajja. Ataina nziro ku mutima. By the way, is a good man. He's a good one. Era ne waba yogera muntu ali pole era me tukwebaza muganda waffe n'atugamba sibayina akobuzibu ne ku mukolo gwabwe ndi ready okufumba mayi tuli ba chef fenna n'agamba omukolo ajja bafumbira empombo z'abako azibawe mu bulambulukufu ng'ate biwooma tabatere mukamuka as a professional chef tosakola kintu bwe kityo botamuli mugo ekuba guli mulimu gwo ate wowa abantu obutu obatokuyiye musajja mugunyo. It takes a good heart to forgive and move on. Because I can imagine so kuzde nakune nikitegeza ne bali bagenzo ogula muogo. Ekitegeza no yali agamba mbwe ndi banfudde bataka kapande te yabimanyi te yali tabimininga. Bisobola okulu. Naye what makes a man is how you move out from, because this is what makes you human is you forgiving people that don't even deserve to be forgiven. You know, you forgive and move on. Kali katsoke to abe Dictator Amir our own. Chali wa phone wa dala. Nyo, he's real. Oliawo omukyaawe bakukyawa tokaaba Amiri oli okay kakati obukyawe bukuyisa butya Mungu angumiza omutima mpola mpola. Mungu akugumiza omutima tena abantu ne bangumya omutima oteeka ino laba comment section nga bakusaasira kijja kugwa alhamdulillah kati ndi fine. Okikyonza okugamba sekajja essaawa zino kuba yali mukwano gwo obeera gwe omugamba ki kyogenda omugamba kyomugamba obeera gwe omugamba ki simulina akozi Mungu abatere mubala okolimye nno Mungu abatere mubala zimbagaliza bemungu ne balina abaana bange lwaki omwana ali tomukolera mikolo waba gye yali ayagala anti kati olaba nali muvubuka twafena nga tuli bato kitegeera ate nga ye Mungu yali yamusumuusaamuko kati nze nenfuna yange tezijja nnyo kitegeera naye ngaera pulani yali agimanyiko nti kansooke tulina sooka zimba otwoke tubeere n'emikolo giba gijja kujja. Waliwo n'ababitambuza mu restaurant, ennyumba, amamotoka byonna mbu ssente za Chosen Becky. Tekuli ssente ze tekuli yadde ekikono zonna zonna ssente zange era abandabye nga ntoba bakimanyi mbuwamu wazimuggyako munnange tekuli yadde ekikumi kye naye amazima agamanyi tekuli yadde ekikumi kye. Ne Amiri ki ekyabaawo wakati wamu ezo nsonga nazireka eri ku kaaba. Nakomawo omutima gwange mulambulukufu omutima gwange mwerufu omutima gwange gwasonyiwa buli omu eyakola obukyamu. Amir olina gwolaba inshallah onaye ng'olina kati gwolaba munsabire busabizi olinayo omwana wange ndi akuluma munsabire Mungu ali wamu nange. kakati sijja kutya kubuuza mbu Chosen Becky alina emikolo sinabadde sinakiwulirako wakoze ekyo omukolo gwa Becky okubanga bagondeza kiwulirako naye nga tolina kyewakoze kyonna nze nfokasinga ku byange emirimu gyange famire yange tulaba nga nfokasinga ku bintwala mu maaso. Emikolo onaabaayo oba oli mufumbi Amiri Foods emmere yeewooma bapereze budget tulabe bye mbasalirako obafumbireko sina buzibu nina ttiimu nina ebikola byonna ebifumba emmere ku mikolo gyonna so oba bampise basooka bampereze budget. There you go. Bamita Dictator Amir. Take zezo. He's strong and bold and moving on.